ekisooka no sleep no corruption internet tunakira mu bitongole bitala sofa kyakakula ku mukyala Anita yekka abasinga ku ffe tetwali bamativu na nsonga bwe yakwatibwa maakyazi twagala nnyo zerwanyisibwe naye teeka terina kuba selective kuba kati office eyo teraningibwa muntu omunga Madam Speaker yekka Anita Amongo yali muye n'omumyukawo era tetulinayo lunaku na lumu twafunako kukaayana nti akavuyo akali mu office ya speaker nti omumyuka wawakanya mukama we byakola wabula bava nga bagamba nti atokukwatagana ku tunete tukulabangako ate nga tulinawo ne manager wa parliament Kiraka naye tetulufuna butakkaanya nti bannaye Kiraka yekubidde enduulu nti bamusabe sente zatalina kukola ki kuwaayo kati abantu obonanga bali beekuba ne bakolera wamu bwe bujja ku makya n'ojjayo omu etteeka lifuuse nga lutimba lwa nagbubi enswera bazikwata ebiyenje ne biyitamu so ndi mu kugamba singa kitambula nali nyesunze nnyo ndabe Madam Speaker Amongo bamukutte ebbali ebintu ebisikibwa mbalabeko abanoonyereze wa Tayebwa mbalabeko nga bagende wa Kiraka mbalabeko nga banoonyeza kuba commissioner bagundi ba commissioner ba parliament kubanga sente zonna ezitambulaawo ziyisibwa nga bonna bakanyiza commission yetuula kubanga Madam Anita Amongo we yajjira budget ya speaker yagisanga eri mu buwumbi nga 5 najja nga ayongeza 7 8 nagenzo kuva ngeri mu 28 nayo kuzongeza atu annyonnyola mu bano munyongere mu namwe mbongera mu wano munyongera mu mbongera mu wano kati beyo yeyongezanga ne bano bakola ki beyongeza kati nalinja gabu nabo bakwaterumu singanzo omu kubasinga obusanyufu commission yetulako ne lead of opposition abeerako tulinako nampala wa government tulinako speaker nyini yakubiriza gundi kibiina nga commissioner nga ula Mwami Mpuga abadde atulako kati sezo opposition yebako n'abantu bameka babiri ne Ssenyonyi nga kimutwaliramu era mukaddaako saawulirako kaabe Mwami Ssenyonyi nga yemulugunya nti bannange esente efuluma ku gundi wano commission zefulumyanze bannange nedda nawuliranga agamba nti tebamuyita mu nkiiko era lwe baamuyita teyaddamu kunyega kaza baamuyita n'agamba kiteredde era luutu eno yeekubira enduulu nga butandika n'agamba Mwami Oboth titonduyisanga bali nemutandika okutuula nga temukoze eki nga temumpise era Mwami Oboth n'amugamba tofaayo naye n'amuwa assurance nti this time around we are not here to oppose each and everything but we are here just to keep in check okitegeera era Mwami Oboth n'amanya nti parliament akola ki agirina so commission eyo nga tenoonyerezeddwako nekiraka wa parliament anoonyerezeddwako nojja n'osikayo speaker yekka ensonga eyo yali political however bali bagibiseeko olugoye obuliko ekigambo corruption naye nga mu emabega waliyo byabufuzi byereere kale wabale nnyo balire ddala olunaku olwajja twabadde tuli mu kukuza n'okujjukira abazira ab'eggwanga President Museveni alina ebigambo byayogedde agamba nti agenda kulwanyisa nnyo abadde balya ssente z'abalwanyi abamanyi tabamanyi abazirya bulijjo alinda ki myaka 4 anti enkola ya Mwami Museveni abaze bamugoberera bw'olya ku ssente naye nga bw'omaze zifuna tozikozesezza kutawaanya bukulembezeebu ebiseera ebisinga abantu abadde tabayinaako buzibu era ojja kuddayo emabega olabe bamwami mbabazi abo balya ssente kutema ngalo bamwami kuteesa ate nga ziri mu buwumbi naye olw'okuba bwe baazikwatanga nga basiga bamugamba ekintu kyaffe tukyakirimu ng'amala n'abeesonyiwa era Mwami Mbibazi okufuna ku buzibu ne Mwami Museveni lwe yakya n'amugambye entebe eyo mwoli nange ngisobola awuuka era bwe yamukangamu nama n'amugamba nsonyiwa sikyaddira yamuvaako kati ye Mwami Museveni saabadde baziri abo abamanyi nga bw'olaba bino ebya parish development model emyoga akimanya alina bakaada be wansi eri be balisiivinga ssente ezo naye tezituuka muki naye asigala akiremezaawo lwaki akimanya abo bw'abakkakkanya bamuyamba bwe bafuna ke bali ako bamuyamba okustabilizinga wansi eyo embeera n'etambula ate Mwami Museveni tebakulimba akimanya okuva luli eri ku gundi yakulibwanga Mwami Sale bagiyitanga batya bonna bagaggawali yalinga akimanyi nti ssente zino tezituuka naye nga bwe bagenda omulambuza
bamulaga basangayo omulime yali mu lusuku lw'olulungi n'alunda ensolozi nga bamweta muga president sente za bunabaka gabalo balabye ono twamugulira ente 3 kati una ayina kiraalo naye mwami Museveni nga abakimanyi wano waliwo akazanyo naye n'akireka ne kitambula era naye najja n'atuukawo n'amwebaza n'akola n'ayobako ne byayogera n'amwebaza okwo naye ng'akimanyi abamanyi nti nedda wano balimba naye abaleka ebbanga libamala nti bakozesa sente ez'okukola ki kumutawaanya era ojja beegendereza buli emisango gwe gikutte nnyo be gikutte amala kutandika kubaamu na kigendererwa agenda okulaba nti yandiba ne intention zone endala kati mukyala Anita Amongo bw'ojjukira baatandika mpula nga bagamba naye omukazi kungeja mobilizing ono nti mukimanyika n'ekyeggwanga akisobola obuzibu bwatandikanga lugambo ate mwami Museveni tanyooma ensonga yonna ekwatagana n'entebe ye tanyooma tagibuusa maaso ate era ndowooza kyasinze bannaffe abali ku ludda oluvuganye mwami Museveni kati nsobola okubeera n'omuntu nga tamumanyi naye luwulira ne bagamba nti gundi nti bwagenda abantu bakuŋŋaana bwagira bwati abantu bamuwisa mpaka kumuleeta endabe biki byagamba abantu ekyakikoze ebbanga lyonna nekimuyamba okubeera nga neutralizinga buli ayinza okubeeta thirete ku biki ku ntebe ye y'obukulembeze naye kati ekyenguzi lutalo lukyali lunene nnyo ate nga lutandikira mu ofiisi za gavumenti embeera nga bwetambula mukyala Betty Kamya bamwero bwayigijji yali atuwadde ku ssuubi bw'anoonyeza ategeeza mukama we nti kyendabye obubbi obuli mu gavumenti ngenda okukwatira ababbi kubanga abakungu bonna abasinga mu gavumenti mbalabye wewe engeri gye babbamu ssente n'amugamba agenda mpola tokola ki tubakwata ssente bajja ziddusa bazitwalewa ebweru w'eggwanga ekyo gye babba bateekawa bakulakulanya Uganda bakulakulanya Uganda kati awo noddayo lesa sumu Anita bw'aba yali yabba ateekawo yazimba amasomero waabwe gyandibadde mirimu gya gavumenti yazimba amalwaliro waabwe gyandibadde mirimu gyaki gya gavumenti nazimba n'amaka nazimba amaka mwasula gavumenti yeyina okuzimbya ne sipiika waabeera so yagiwewula kati kitegeeza Anita atambulira mu layini y'ebigambo by'omukulembeze byagamba ajijijira mukyala Betty Kamya yabaleka yakwatayo naki n'omu kakati luutu eno bwe kyazze ne kikanga ono era nawulira emabegako awo baafunamu okwogera ne mwami Museveni yasinkana mukyala Anita Amongo naye kikuharmonizinga era bamutebeekanga oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'akoze reshuffle mu cabinet Anita Amongo n'amuleeta mu cabinet ye mwami Museveni bw'akola kisoboka ekyo iye kyakikoze kasita amala okunyirega bw'ati n'akulaga nti toyina maanyi wano adda asobola okuddamu n'akudeployinga n'akugamba kati jangu tukole ng'otegedde first of all mwami Museveni alina ekintu kimu nze kye munamuyigako ate abali kye batannamuyigako nti enkola ye y'ebintu mu butanyooma naye teri asigala akulaga nti n'obwokola kyono nze nnyina amaanyi omujjukira ku mukyala Kadaga yamugamba nti kubwa sipiika kati twagala mwami Ulanya mukyala Kadaga yali alaba nga abaka amaanyi alina mangi najja standinga n'alemerawo najja independent yatuulawo ne bamukuba akalulu bulungi Kadaga n'afukamira n'amugamba kati otegedde nti nze nnyina amaanyi n'amugamba kati jangu omyuke nabbanja kyali kikakkanyamu n'ekyali kimulaga nti wano nze nkola ki nze nfuga bwe bajja ku seeke ne beetwalira n'Anita Amongo n'amugamba oba mulekera ono Kadaga najja amujjukiza ebusoga mbadde w'amaanyi biki Museveni n'agamba naye kaagala kunzanyisa Luliti yayiga n'agamba Luliti yayiga n'addamu n'amukwatamu kati ekyasembeyo ekyokulabya ekyadde ekyamaanyi wano mu kujjako Anita Amongo n'amugamba nti kaakati era n'olugundi bange ngamba nti olukiiko ne mukyala Kadaga yalulimu n'amuyamba n'amulekera ekifo asigaze ofiisi n'ebijolobere bigenderako kati oyo Kadaga kati yisaabuza so okunyonyola amaanyi gaani nga mwami Museveni singa aba agambye so kati mukyala Anita Amongo ekintu yakola kimu nti teyayiga politics ebiseera bisinga bwojja bwogenda kati bwojjukira mukyala gundi Anita Amongo bw'oto buyajja yagira wakati mu kifuba ng'era ali mabega waabo abaali basindiikiriza Kadaga omufulumya musuuza entebe bw'atyo bwe yajja kane yeerabira nti amaanyi ge gamwago agamuleeta gasobola okukozesebwa naye okumukola ki okumugyawo kubanga ebyomunda batugamba nti mwami Museveni nga bamaze omuwa lipoota omanye ekizibu kye tulina
mu State House obukundi buliwo obulwana bwa mirundi mingi kati buli muntu aba n'entebe y'enkizo ino kubanga wali interest z'abantu abamu boli presenting mu State House kati era abe batuula ne baluka ogenda okutuuka wali bakuteerawo fayira wa M7 ate baŋŋambe yite likuwoza atowoza akusomera kino nakyo na kino either kiriza weetonde bw'oba tokkiriza kwetonda then yasobola okusinziira report yo kiyamukoze ku bwongo kye kiboneze ekisalwawo mwami ga mugenzi Tameme Birundi yagamba yali abadde press secretary emyaka 15 nga mu M7 amanyi obusobozi bwe buli kimu naye bwe yalinga akola bw'ojjukira programs yajja ku radio ng'agamba abantu mwami M7 talina buzibu nze defending omuntu omu mwami ani kati n'akuba interest z'abantu abalala ate nga bali mu State House ne batuula ne basooka bakola enteekateeka ne bagatta obutambi mwami Tameme Birundi yali mukwano gwange yaŋŋamba nti baateekako obutambi nga mulowooza agoogeraga naye nga nange simanyi nabyogerera wa di naye ekigambo kyayogeranga kino nga bakitema ne bagattako kino emboozi ne flowing mwami M7 basaako n'amugamba oyo ani nga si yeye naye nga n'okwegaana nti nsinze nedda n'agamba ekyasa omusajja n'ambuuza naye omanyi okusoma n'okuwandiika n'agamba we yambuuza ekyo naga bali wali batudde bantunuulidde ne bwatu bwafulumaki State House kati buli bw'obaako abalina interest zaabwe mu State House bw'olinnyira bano bakupangira ogenda otuuka eno nga ripooti yateeraddewo omukulembeze ate nga buli ekirimu kyonna kituufu bakusomera busomezi toyina mukisa gwedifendinga nti kyo president nedda era ekyaleetera madamu Anita obuzibu yagala okwedifendinga kati awo mwami M7 n'agamba ekitegezo notakkiriza ayinza n'okwagala okujja okwesimba wakola ekyakadaaga kati agenda mukazi wattu okugira nvuddemu sijja ku nga tebikyakola makulu nga tebikyalina makulu nga bwakedde dda kakati abayiga yandibadde yayiga luli before era muganda wange Tameme Birundi yafaako lima paka olwaleero kakati buli agezezzaako tuuka mu State House awo wanaakunyumiza nga bakuyisa buyisi nga bakupanze kizibu simatuuka mwami Taibwa yabuukira yo olwatuuka yagwa bugwe wansi nti gusinze twakola bingi naye enguzi tetugirwanyisa bwe tutyo itegeera okugamba nti gusinze twakola bingi ng'eddwali essente z'eddagala zaaliibwa tezagenda nze ŋŋamba kibadde bakoze kwa ntamu kyalina okukolwa ku bonna nawe Taibwa emmotoka zo zireete banoonyereze kuba kati ate Taibwa okusinga bano bagundi baanitamu buli muntu gy'ava wamuwa kyalina okukola kati ate bo ziba faamu eyo nga nnene oyinza otuukayo ng'alina faamu eri ku square mile namba ng'eriko ente 600 bandibadde bakera kusindika loole za poliisi zisombe ku nte tumugambe naye wakayingira wano emyaka gibadde emeka emyaka gino 4 wali oyina ente 200 ziweze zitya omutwalo zizaala zitya wayina faamu yali ya eka 10 kati lino olimu eka 600 okitegeera naye audit we batakola audit ku balala nze nakkiriza ne ŋŋamba enguzi tennabaako we yatuuse naye tusigala tumugamba ageze kuti kinnabaleeti kuba enkwasi yakyagirina tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 ndi ne kanso kizza tugenda maaso n'okuba tooki mu nsonga bakulisaayo mu lunaku lw'abazira bingi byabaddewo bingi byayogeddwa abazira bagamba public holidays zisigalewo n'ebirala era bagamba tebannaba kuganyulwa nnyo basabye badde mbasinkana omukulembeze w'eggwanga bamunnyonnyole biki bye beetaaga nga bo abalwanyi era abatwalibwa nga abazira b'eggwanga lino olw'ebyo baakola okugyawo gavumenti ezaaliwo naye abantu baalwana bannayuganda basasulidde abalwanyi n'abamagye bano abakulu tenyo tokisasulidde emyaka egiwera nga 3 n'omusubi abantu bajjanga nti ffe twalwana mwali luddawo twalwana mwali luddawo ddala baali abakulukulu abamagye ne beeyagala nnyo ettaka lyabo ne balitwala na biki nze ŋŋamba kimala mwami M7 buli kimu kireme kubanga kirina kujja ku ttebo ye institution zino bwaziteeka waziwa amaanyi bwaziwa amaanyi bano yadde abantu baalwana naye bw'omala okusaavinga eggwanga lesasum baali mu lutalo abaawummuzibwa nga bavudde mu magye wabeewo enkola eŋŋendere nti bwe twafuna akasente badde mu mirimu gy'abantu abanaye tetusobola kuba nti buli lubeerera mugenda kujjanga mu kireiminge ate n'ekirala abalwanyi b'omu lutalo bannayuganda bonna olutalo olwo lwa 84 baalulimu lwakuba nti buli omu nti alina kukwata mmuno
obuyambi bwali bwanjawulo naye kati banna eggwanga lyonna nga Uganda libanja nze ngamba tuleme kati okuddamu okutunuulira nti bano abazira balwana eggwanga nerinunulwa naye lyanunulwa abantu waliyo abafiirwa abaabwe nga tebaali mu magye naye nga mu Nansi abantu bakweka abayeekera abo abantu babaliira emmere obunaku bwali buyambi mu luki mu lutalo bonna bakyabanja tebayambiddwa nze ngamba Mwami Museveni kyalina okukola aleka abantu bano okujjanga akakiriki fe abazira kuba twabalabanga abalwanyi bagenze bawambye wali nti katale kaffe akabazirwanako fe twagala ensake yaffe yabazirwanako kitambudde buli bbanga nze ngamba zino skimu za gavumenti zeetaddewo ez'enkulaakulana bonna bayingira omwo nga bannansi abaki abalala baleme kubeera nazaabwe nga ziri wali bbali kubana byammwe nti mmwe muli separate fe batulabe muntu ina different case ekyo kyaggwa kati emyaka 4 bwe ekyo kiggwa mujje kubyera ko babeera nammwe mugende muganyule mu parish development model kwa Mwami Museveni agirese nja kulakulanya abantu bonna nammwe mugende muganyulwa mwana mwe mugende muganyule mu miyoga nga banna Uganda baki ate kati tulina n'ekiriwo nti twogera ku balwanyi olwaleero naye ate waliwo n'abaana b'abalwanyi tugenda kutuuka ku mulembe nga tuli ku bazzukulu b'abalwanyi tunakikola pakadi so Mwami Museveni nze ngamba ekyo kye balina okukola nga gavumenti bantu baleme kubaamu bukiriiki bwanjawulo abantu bafune baganyulwe mu nteekateeka za gavumenti equally bwabanga kuba kati tugambe abalwanyi abasinga okukilaiminga Luweero wa bw'oteekateeka enkulaakulana mu bitundu by'e Luweero bonna babenefiti baganyulwa omwo ebagasizaawo so si kugamba ffe twalwana nze taata wange yafiira mu lutalo naffe tulinawo akakundi akaffe najja n'abalabamu ak'enjawulo kyova olaba tutambula bwetyo buli omu amanyi obuyambi bwalina tuuka wa mwami ani Museveni okimanyi institution zino singa yali aziwadde ku maanyi nga zikola omuntu yandyetaaze genda kulaba mu kulembeze wa ggwanga nga mmanyi nja kulaba minisita ali responsible ankolere kuki ku nsonga zange ate ensonga zenye betazikolako kumpa ssente omuntu yandigenza okukola minisita ali responsible nga tumugamba nti ewaayi ssente zaffe ze baasindika e Luweero okukola kino nakino bwezi ne bweziti nti ziwagamidde ku disitulikiti wano minisita alondoole kiki lwaki tezitambula ndi aba nebyateredde kyekyokka naye kati obuzibu minisita ebamugamba naye taba nakyankomeredde alina kumala kufuna te buwabuzi kuva mwami president bane eggwanga lino ddene kyovula Mwami Museveni kitukoze bubi nti mukutusaavinga ennyo ate eggwanga limukaddiyiza nnyo lwaki gyonna alitadde ku mutwe gwatya omu ate naye ekirala ne kino kyatera okukola ekikyamu n'akiraba naawewa kati natuuka time nendaba bwe baali ekyankwanzi nagamba muwala wange sisa aliwa yanneetondera ne musonyiwa nengamba etteeka likutta omubbi awe tuli n'omusonyiwa nga tebannamusalira musango naye pulezidenti alina obuyinza constitution emuwa ebbeetu okusonyiwa omuntu naye asobola kusonyiwa kooti gwemaze kusingisa naye oli yali akyali ku gundi akyali mu kuvunaanibwa wano n'agenda n'amwetondera n'agamba nkusonyiye kaakati awo weewali obuki obuzibu tulabye nti President Museveni agaba bifo tagaba buyinza bwe buba bwa katikkiro nga bwe buba bwa kabaka obwa Mwami Museveni bw'alonda katikkiro we tamukwasa ddamula kulamula amuwa ekifo ddamula ate n'amusigaza kati bayita ebweru nga tebasobola kulamula ekitegeera kuba ddamula tagibawa very clear nti omuntu ng'alina obutuuze bwa mirundi obusukka mugumu takkirizibwa kuba mu bifo ebyenkizo okugeza tasobola kuba president wa Uganda tasobola kuba deputy president tasobola kuba mu cabinet ate tasobola kumuluna mu bifo byakwerinda ebyenkizo tasobola kubanga yakulira police tasobola kubanga akulira SMI tasobola kulira magye naye ebyo abakola etteeka lino bagenderera okukuuma Uganda nti omuntu ono alina obutuuze obw'emirundi ebiri balowooza asobola okubanga ensi eri endala gy'alinamu obutuuze nga gy'asinga okuba omuwulize okusinga wano kale ne mumukwasa ekitongole kyammwe eky'ebyokwerinda ate n'akozesa omukisa ogwo okusekeeterera eggwanga lino ng'akolera bali ate era nga bw'olaba amawanga amalala
amawanga galina ebyokwerinda ebyobukese by'amaanyi nga Israeli zaani babasindikamu omuntu n'ababeeramu abo naye nga interest ayina zeeri kati bw'aba n'obutuuze bwa mirundi ebiri mumba mulowooza ki just bamuzaala eri naye waawano kati nekimaliriza nga mugenda okumaliriza nti ng'ebyama byonna bye mulina mu gavumenti yabiwaayo dda lwaki akolera eri neeno eri ayingira kyere neeno ayingira kyere naye on the other hand ate era amawanga mangi for example tulina wano omwana bamuzaalira wano kati meya wa New York Mamdan bava wano bazadde bendooza nga alina emyaka nga 45 n'abeera mu America n'asomerayo n'afuna obutuuze bwa America kati meya bamulonze mu kulembeze kati olumu machi azeteeka liba lina we litunula naye tutunuliramu n'ekifaananyi ekigazi kati ku kino etteeka leete lyetaaga kukyusa bano balina obudde kwassa bareceiving amawulire nti bali appointed ku bifo bino balina obudde bonna okutereeza either okukansolinga obutuuze buli ne basigaza obwawana kye bataakola abamu bajjanga balesa email nasindikidde embasi yange email obutuuze nga mbusazaamu munnange bo ne babayisaamu kaakati kyekiri kye nabadde nkugamba nti etteeka terina kuba selective wabula etteeka lirina okubanga bwe linkwata naye bwe likola ki bwe likwata kati nga bamaze badoniya okuyitawo kati nga ambasada gundi honale badoniya obuwangaazi bwe ndowooza 3/4 ku myaka gy'alina abumaze mu Amerika era mu Amerika okitegeera n'obulamu bwe obwa bulijjo mulaba freestyle alinga yeyisa kizungu kati oyo bwe yatuuka tebamulwisamu n'akatono n'ayitawo kati ekyatawaanyiza abantu mu nsonga ya Dokita Muganga nti ye nga ali wano ali mu kulya institution ey'amaanyi wano institution eri mu kuimpactinga ku bulamu bw'Abannayuganda direct nti otwala omwana sirina fees ne bamuwa basari n'asoma kati oyo agattako ddala butereevu tumulabye akaseera tubadde naye ensonga ye bwe yatuuse awo nno naye ng'akoze kyekimu banne kye bali bakoze obutuuze bw'e Canada nti mbusazizzaamu nti sigaze obw'e Uganda all of a sudden mwami Tayibo n'agamba nyinayo lipooti wano eyange eraga nti olina obutuuze bw'e Rwanda kakati amateeka tulina kye tuyita fair hearing kati fair hearing omuntu ono aweebwa omukisa okunnyonnyola mwami Tayibo gwataawa Muganga yamugamba bugambi ekyo era okusalawo ne kukolebwa so yandidisclose nze n'amugamba nti tunyina wano obukakafu bulaga nti olina obutuuze bw'e Rwanda n'asharinga document eyo mu bantu bonna mu committee members nono naye n'agira Muganga so that afuna omukisa okunnyonnyola mu kakiiko kano nti kino kye mwogerako kiri bweki naki ne bwekiti omukisa ogwo tegwamukola ki tegwamuweebwa kyova yafuluma nga alabanga ye ataweereddwa buki bwenkanya akadinisa ke wakozesa okuyisaamu bali walina okukakozesa n'okuyisaamu ono kati obuzibu bwakola ki bwe bwajjira n'etteeka lyali very clear ate ekirala etteeka terigamba nti akutegeezezzaako nti ali mu kusazaamu obutuuze buli obulala olina okujja ng'olina obutuuze bwa mulundi gumu bwa Uganda okuba mu bifo bino so sikutegeeza nti kiri nkikolako kale meaning otaddeyo okusaba bali basobola okugaana okusinziira ku service obadde otukolera wano nti ffe tugamba ogenda sigala oli mu America kyokka ate nga bamaze okwapuruvinga olayidde kati waddewo nawo ebibuuzo bingi enkwata y'amateeka etali ntuufu twalabye nga Lawrence Muganga kakiiko kamuwandula bano abalala abasatu Adonia ne banne bakakiiko ne kabayisaawo awo nawo ne wasigalawo bulipo bw'amaanyi tutuuka mu kulayira ate era okulayira ne batalayira naye nga akakiiko kaba kakasa ekyo nakyo kirekawo akakiiko kano kati era kyennyini akakiiko yali akakubiriza kyamulidde kiraga nti waaliwo ekkobaane ate kyankoze bulungi nti tebaalayidde ekyo kyenkugambye baba kulayira ne batwala ofiises ezo tuba tuli awo gundi ensi ziri ne zigaana okukansolinga obutuuze bwabwe etteeka muba mulimenya lwaki etteeka tulitaputa
in its literal meaning nga bwe liri kuba wano ddyo lyakugambye nti omuntu ng'alina obutuuze bw'ameka tebakuwa adoption nti nga ayagala okusazaamu bagambye ng'alina obutuuze bwa mirundi ebiri ne bakuba ebifo nti bino byasooka abikole ki abireke tatukwatira ku ggwanga oyo tatula mu kabinenti yaffe kubanga amateeka gonna ge tuyisa wano agasinga gava mu kabinenti mu ministries buli omu ministry gyatwala jajja okuleeta etteeka ku kabinenti erikanyeeko lijje ku fulo ya parliament kati oyo atuula awe bafumbira twagala munnayuganda ddala kakati gwe n'otuuka nabaga katutegeezeza ku mitable ono atutegeezezza akawandikidde embasi ya US asazaamu ne bamu approving ono ne mugaana nze ndi mugamba singa bonna bataano bakola okusalawo kwe kumu kuno nti ate tunafuna proof nti mwakanso olinze ki obutuuze bwammwe lwaki akafu twandibufunye tutya ng'ensi ziti zikonfaminze nti okuva leero mwami Sandi so takyali mutuuze waffe kakati oyo bwajja ayitawo buki buyise kubanga qualifications endala bazirina obuyigirize n'ebirala kakati bo baali bakiyisiza mu bukyamu kati wano kulasiti kyemmanyi Mwami Museveni bamuwabula ne bamugamba kati ke baggaliddeyo ono kigenda kulabisa buki bubi however mu Uganda buli kimu kisoboka tulina etteeka terikkiriza abantu abali mu active service ey'amagye okujja okwenyigira mu active politics naye tubalabye nga balondebwa akakiiko ke kamu ne kaba approving akakiiko ako kaliko bannamateeka bangi naye ne kayitawo lwaki principal agamba ayagala ki ndowooza wano nga amazima lubalonda teyasindikirako instructions eri kakiiko kano nti I want those people to be approved awatali basumbuwa singa yali ataddeko ka note ako bano bonna singa balayidde nebyo twandibitegeddde nti balina obutuuze nina bye nategeddeko nti wadde ne bano abaana bye batunuuliddwa naye ate n'abalala bangi mu kabineeti abalina obutuuze mwebali mawanga amalala kati wano wallahi nga wazze mu kunoonyereza parliament eyo kati n'oluddabuzi ku babaka ba parliament bano bonna abalayidde obalaba their first time parliament ekigenda okudda kusenze bagenda sooka okufuna bagenda sooka okulaba famire zaabwe baziyamba batya okufuna obutuuze obwebweru Canada okusinga yenyangu mu America ennaku zino yakalubyemu naye libadde banoonya obutuuze bwa mirundi eki America Canada ne bano abakayingira parliament kye baliko abaluddemu emyaka 12 genda obanoonyereze tewali alina abaana kati ng'alina abaana bana abasatu si batuuze balina obutuuze bwa wano n'obwensi endala bonna kye bakola kakati onoogenda okujja mu cabinet twakuba nti focus twagitadde nnyo ku bano lwaki babadde bapya naye bano abaddemu abakadde ojja kwekangira abantu balina obutuuze bwa mirundi emeka ebiri kati nkugambye babadde batuyamba ate information baba bagirina badde batuyamba ne baddamu ne bekkaanya cabinet yonna obadde okwekanga ekitundutundu ku yo kiyiika okujjako abamu kati nga abadde basobola okusimatuka bano nga bannameere yeberedde Masaka abadde agira wano kati oyo asobola okuyita mutannaba kufuna nnyo birowoozo ebyo naye bano bonna abasinga bambaddemu bangi kati ate bw'ojja kuba baka ba parliament bano nyinimu bisanja 2-3 kati ate abo bayitirivu butuuze balina wano na bweri naye tuli mu kwebuuza abasavinga gavumenti wali awava amateeka ge mutukolera kiki kye mutya kiki kye mutya mu ggwanga lyammwe wano nti olina okuba ne backup ng'olina ensimu olina okufulumira tugamba bali ku set kiki kye mupulaninga mukyabaana bamwe mubaddusa mubafunira obutuuzi obw'ensi endala bafuna obw'ensi endala n'obwa wano ate nga mutugamba muteekateeka Uganda ennungi eri munnansi bati yaki kati Mwami Museveni kyekugambye nti waaba critical enough ebintu ebyo byonna abyekkaanyi lwaki bakikola bayire ina kibi bano yandigenze okufulumya cabinet nga akimanyi bulungi information gyalina ku bantu bano nti bakwalifyinga wano okujja mu parliament obakakasa kyandibadde kyangu obwangu okuyita mu kakiiko kubanga abantu bano twabakozeeko okunoonyereza okumala naye ne Mwami Museveni simanyi ndowooza mulimu bagiraagira n'ateekawo buteeso waba n'abasuulamu mumanyi nga we mwalaba nga muganda waffe agise baggala bajja ne balonda yali agize bintu n'agamba bamuteekewa n'amulonda ku bwa minisita akola guno na guli
musajja atuwe yatuuka era akakiiko ne kamukola ne kamuwanda naye ndowooza yali era akimanyi waliwo ebimu byakola ng'abikola kwejjako ebimu abikola kwejjako tugamba nti nze baabo naye ate byabayagala biyita tubadde ne gundi abadde mu ministry ya security abadde akola ne mwami Kayindo Tafiire General David Muhoozi abadde ame serving officer era kati yasavinze bwe bamutamuziza mu cabinet yaziyo ku mirimu gye gy'amagye n'ekyo kinyi kibaye tekikirizibwa kuba aleta ali mu parliament ng'akiikiridde amagye abadde ali eno mu politics ono waffe bengi byewuunyisa akadde katambula njagala Munnayuganda amanye ebikwata ku cabinet eno ebirala mu ddakiika ng'emu ŋŋendeko mu mawulire ŋŋendeko mu masimu cabinet eno ebifo bino ebyasigadde nga tebalayidde binaabeera bikalu kumala bbanga ki kakati omanye tulina presidents mu Uganda president avunaanyizibwa okubijjuza oba bano baba bakyalina ebyokutereeza bwe bitereera basobola kakasibwa kuba bakyalina appointment tanazisazaamu eyabalonda tanabakola ki tanababasazaamu wabula akakiiko kalina okuba kalina byekabasaba nga muganga ye oli yamugamba nyina obukakafu nti oyina obutuuzi obwano na wano era ndowooza Dr. Muganga kifo ky'okudduka ku malaalo naki yabadde ayina okukakasa nti afuna documentation entuufu okuva ku Rwanda wano balinawo embassy najja n'akakasa nti bannange ensi gye munsibako tebammanyi kyekyokka okusinga okugenda mu mawulire okusinga okudduka mu mawulire okugenda ku malaalo naki nze nkimanyi Katonda ennyuka nkugamba abantu bavuze nnyo ekintu kino kya Banyarwanda naki ate simanyi lwaki naye nabennyini bannaffe abava e Rwanda simanyi baki balemera ku nsonga eyo kati for example Buganda yali ggwanga nga tekyali tribe kuba Buganda yina amasaza gayo 3 naye bakabaka bajjanga bagenda bawamba kati n'abafuzi b'amatwale bwe bajja basanga Buganda ngeri well organized ne bagikozesa okugenda okufuga amagundi endala bwe bali bagenda okukola endagaano ey'olwenda bagiwaayo ne ku masaza ga gundi endala agabunyolo nakine bagiongerako okugikusa kakati abantu abaali mu masaza bonna be bajjanga bawamba olw'okuba eno yali nsi Buganda nga bafuuka baki Baganda kwate Buganda yalina busiro kyaddono ne Mawokota naye osanga ave Bulemezi n'agamba ndi Muganda lwaki bwe bawamba ekitundu kine kyeyunga ku nsi Buganda bafuuka baki Baganda kakati ndi mu kugamba bannaffe abaava e Rwanda bwe mwatuuka wano oba ne mumanya nti mwegasse mu bannayuganda ne mubawasa ne mubafumbirwa muba mwafuuka bannayuganda lwaki mmwe musigala muyisaawo tuli Banyarwanda nakyo kisumbuwa kiwulikikira bubi nnyo abantu bano kirabanga ensi endala erina ba agenti baayo baliwa wano kiringa abantu okuba ne bagamba ffe tulina tribe yaffe nti ffe tuli Bannakenya ffe Abannakenya twagala tube recognized nga Abannayuganda ekyo kijja kutawaanya nnyo Munnayuganda okitegeera wabula gwe bw'ova Kenya n'ofumbirwa wano tugambe kimuba naye nze ndi Munnayuganda nti lwaki n'abaana b'enzaala be bakazibwe teri agenda ensonga eyo beetaaga bannaffe abagivuga layini omwami Gasumba ne banne mukitereeze kikome kale tuli okuba Omunyarwanda abeere e Rwanda ali mu Uganda abeere Munnayuganda ba Munnayuganda oba Munnarwanda tosobola kuba na bintu bibiri tobeera Muganda Munyarwanda beera Munnayuganda tosoboka kyobula bw'ogamba nti nze ngenda kuba father ogamba nti essanyu ly'ensi eryabakyala ndikoze eki nditadde n'oweereza Katonda naye kasooli gamba nti abakyala bansanyusa ate ne Katonda njaga muweereza muganda wali obwafaaza biba biganye ko 0752 not 393 yogerako ne kanso kusinziirako ebyo twogeddeko gwe endaba y'ebintu efaanana etya Munnayuganda ali eyo ku noti 752 103 not 393 osobola n'okwereza obubaka ku WhatsApp ku namba eyo eya noti 752 103 nabo busobola okuba nti buulikika eri eggwanga. Tuli ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Hello. Sabo mukulu. Akatajja kwogera oyo. Katufuna omulala. Ku noti 752 103
not 393 104 tubenga tuwuliziganya. Olunaku olwaleero njagala okujjukiza bannayuganda nti omukulembeze w'eggwanga agenda kwogerako eri eggwanga ku ssaawa zigenda kubeera 2 ez'akawungeezi ddala ku nsonga. Wangi Sebo, webale kuwuliriza Sebo. Sebo mwebaliza ekintu ekyo nange kinsibanga bulijjo. Ekiriwa ekyo ekigambo ekyo kisigidde ddala obukyayi mu Uganda nti abanyarwanda bwe bayingira mu Uganda baasigala beeyita banyarwanda. Ekintu ekyo singa baakijjawo, singa emberebezi zino zonna n'endeolito singa teziriiwo, ebyo bye bakikoonako nga bekikwatako basituka babanga abasonze ku bo ne bw'oyogera ekigambo nti Rwanda, omunyarwanda ng'akuli kumpi awo ne baba yazaalibwa mu Uganda nga mwakwidde ng'alinamu n'ebijja by'abajjajjaabe, alowooza nti okyogedde lwakuba nti ye omulowooza okuba nti waali. Naye singa kyali kyajeebwa kati ng'abarundi bano abaasookera ddala kasa yayingiranga Uganda nga toyinza kuddamu kuwera nga yeeyita omulundi, era kyova olaba nti tekiri popula nnyo mu Uganda. Kale ensonga yeetegerekese bulungi, webale nnyo okuba essimu n'okuba nti otubuulidde ensonga. Halo Sebo mukulu. Wangi Sebo, webale kuwuliriza ani ono? Isaac Nakasongola. Nye Sebo. Kakati njagala kubuuza ku kanso oyo. Dual citizenship ekola ddi? Enki? Dual citizenship. ejja ekola ddi kale kakuddemu omukulu abuuza dual citizenship ekola ebbanga ly'omala osobola okuwona obutuuze obw'emirundi ebiri ebbanga ly'omala ng'okkiriza either oba oyagadde okukola emirimu gya gavumenti okola emirimu egya wansi egitalimu ebyo bifo byetumenye ebyenkizo mu ggwanga era osobola okubaawo n'obutuuze obw'emirundi ebiri nti nze nsuubula wano naye ate nsuubula ne mu America era mbeerako wano mu Uganda emyezi 6 nirimbeera emyezi 6 wano ndi mutuuze neri ndi mutuuze tetukuyinaako buki naye ebbanga ly'omwana otugamba nti njagala mbireko mu kabineeti yammwe obuzibu bwaffe bwe buva etteeka ligamba nedda awosalawo kuba kabineeti minisita ebyaffe eby'eggwanga ojja kumanya bingi so omuntu wa bulijjo gwe ne wooba era omanyi bibyo bya bulijjo tomanyi ggwanga bwe litambula kyova abantu bangi boogera ebintu naye nga byayogerako tabinaako kuki oyo takosa naye atukosa yono atudde mu kabineeti yaffe yegwe ali mu bitengole byaffe ebyokwerinda yegwe ayagala tukuwa obumyuka bwa president tukuwa entebe bwa president tugamba gwe tosobola kuba na butuuze bwa mirundi emeka nono wuno alo wanji mukulu Peterson we balowulire ggwanga n'Obuganda wabale kuliza olina seconds zintono nnyo mukama wange neesimye okuwuliza nze ambasada wa Big Talent Pato sebo tuli mu kuwuliza tuli wano ku haamu naye nze kansomera beera nga mwebaza kansi asomeseza bulungi kati ekibuuzo kyenkubuuzaamu lwaki ensonga ya Profesa Mugange eno yakutte nnyo abantu omuwabiro ate ng'abantu abalala nabo bennyini tebalayidde naye nga bo basirikiddwa naye nga omuntu omu yavaayo kanso ani waliyo Profesa Muganga yakola ki yavaayo eri kanso n'ekintu ekirala watyanga ate omukulu eyamuwa ekifo ng'ate eyadde emabega n'amuyitamu nti oyo tebamukola ki tebamuyisa osinga bamubatereddeho amawanga amusimako kubanga munyarwanda ate munyarwanda ngaonera kale balenja obalire ddala Pato omukulu mbu yandiba yamuyita emabega ate ekya kanso Muganga ekyamanya Dr. Muganga ya ensonga ekyamuwaawaaza ennyo waliwo obutali bwenkanyi obwayolesebwa nti abantu 5 lwaki omu yakoze eki yatayisiddwamu ate nga bonna balina ebizibu byebitya byebimu netteeka libaggalira ebbali ate bano bayiseewo no tayiseewo kati abantu bangi ne basympathizinga naye ate naye yennyini nakyongeramu naye mwennyini n'alabanga aba ayisiddwa buki lwakuba ne yakyongeddemu ekisusse kuba amazima bweba service delivery ekifo mwali wali nga chancellor akimumala okuweereza bannayuganda n'okusinga minisito gye bali mu kumuwa kanso kankute tugende mu nteekateeka eziddako tujja kudda wiiki ejja twongere okumulungula ensonga ezidda ku mateeka katonda abankuumire nze Kagogo Fulgencio Peterson mbadde ne kanso Kizza Matovu kulaba nga tukuba tooki mu nsonga ezo tuddingana olundi